Ambabuuzeeko bannange linda kuwamu scrolling naye mwe bakadamu mwe mubanga mujja eno temusooka kuyitako mu kampuni kuba obuulirako ebintu ebimu oba kale mmayinza ekyangwako nali ndi wano embeera ewaka wange yali yakyuka nze omuntu gwe baali bategesa n'abaana nga embeera yaggwawo eyo nze mukama wange yateeka obutanda mu ruumu yange wabataliiwo abaana be basula wange balina ne ruumu eyaabwe naye nga ne waabawo era ebisa bisinga tubaleetanga naye mbadde embeera yakyuka nga takyabakkiriza kusulayo nze omuntu mukama wange yajjanga n'ambikkako abadde takyambikka ate nga ne wenzijjako ettaala nsanga ngumuka ekoze ekikweri nga yeetalatala ekyo naye nga lwaki nomanyi bano abantu tebasirika babaddewo otyo nampita nambuuza naŋŋamba ebwammwe mwenna muli basezi nasoose kutabitegeera kuba obedda ayogera lulabbo nga sibitegeera kumanga yabadde ayagala nkitegeere yakutte ekkubo n'aleeta essimu n'akiwandiika essimu n'enziramu mu luzungu nenneewunya naye ntya ne mugamba obusezi nemugamba kyeki nenneebuzaabuza nga atakiwulira ne mugamba kyeki nze nga sikitegedde nambule nagamba waliwo shagala omu mukwano gwe yamunyumiriza mbu bulijjo abadde azuukukanga ekiro n'agenda ndowooza ng'agenda kubba bintu kale ng'agenda kufuna ku byakulya kati naye ng'abirya ndowooza abibbinkiriza kati bwe bamusinkanye okwewuzaako naye bakadama tonna etweddeko twebereremu okwewozaako yagambye tamanyi kizibu ekyo kyamuvaako wa azuukuka ekiro abatalaba ng'azibiriza aba bwe yagala kujjamu nangoye kutambula kufuluma bweru kati agenda okulaba ng'ali mu kiyungu okwewozaako olwokuba bamusanze alya imagine ng'alya n'ayogera ebintu eby'ekisirusiru oli anyumizaako mukama wange naye naati era bulijjo amanyi tuli basezi naye kyamutiisizza kaluba ekyamuwungudde ebbanga limmaze naye tandabangako ng'akola ki nga nina ekintu kyonna kyenkola bulijjo atya ba mwana we paka bbaawe yamugambye mubuuze yogera naye akubuulire amazima amatuufu nze namugambye sikimanyi nakimanya nenneewunziza ddala ng'atabulyanko na ku busezi ne mugamba tekiriiyo Uganda tekiriiyo tekibanga nayo tekiriiyo naŋŋamba oli bwe yatugambye yabijjawo ne ŋŋamba yalabika yafunyefunyemu obuzibuzibu alinamu obuzibuzibu obanga mulwadde naye tekiriiyo nenkyeganidde naye ebintu ebyo bannange tebabagambako ku makampuni biki ebintu bye mugamba bakama bamu kati oyeretera buzibu oba tamutulugunya oyinza osanga bazinze n'omuzza ku woofiisi mulimu excuse bannange ez'owa nga tezeetaagisa nga naffe zigenda tutulugunyizaamu Sefu kati tokaaba mami tokaaba kama mulungi kati tokaaba mami tokaaba donga no wetu there is a gentleman Kulw'ekisa ekindi kye mulina ne musobola okuddukirira Rahuma bwe mwamala okuddukirira Rahuma ne musobola okututuusaako ngaffe abalina eddoboozi okubeera nga tugusa ensonga ya Rahuma ntwalina omukisa guno okusiima muwala wange abadde nga agenda gyeri okulambula Rahuma with me or without nga ne bwe mba sigenze asobola okugenda n'embeera very okay nti ayina yagenze okumulambulako asina. Thank you so much and I pray God to bless you with all your desires. Ntwalina omukisa guno okwebaza Safina okusobola okuba nga yarecevinga message za Tom nga bakazuula Rahuma mu ddwaliro Tom ne Haruna n'asobola okubeera nga ateeka ebifaananyi ebyo ku peegi ye n'ebigambo byayogererako ebyaleetera ensi okutegeera nti Rahuma ali mu ddwaliro era nga yeetaaga obuyambi bwaffe ate Rahuma n'afuna omukisa nti yali mujidda abamu ku ffe mwe tuwangaalira. That was a very very big chance mu bulamu bwa Rahuma.
ojja kwebuuza nti yali kyasintya nti anti wano mujjidde essaawa zino wetwogerera tulinawo omunauganda Allah gwawadde ku ssente, tulinawo omunauganda Allah gwasitudde mu madaala, tulinawo omunauganda atatunuulira bigambo ki bye bamwogerako, naye ate wekijja nti kuyamba munauganda ateeka byonna byonna aside n'adduka mangu asobole okubeera ng'akola kinga mutaasa. Rashid Musa, thanks for the gifts. So tubeebaza mwenna ku lw'ensonga eyo. So Safina, thank you so much. Naye kyengenda okugambako ekintu kiri kimu nti use your platform once again osobole okukunga Uganda abalina ku kasente basobole okuyamba Mama Rahuma. You came out last time n'ogamba ngo simanyi ssente baziweereze Mama Rahuma, nfa ky'okuziweereza ddoola. Ffe tetwayagala ssente ezo kubanga ffe twalina ssente ezisobola okubeezaawo ku Rahuma until further notice, kubanga Rahuma teyabadde ku treatment tigenda kutwetaagisa ssente empitirivu. No. So kati essaawa zino mukozesa omukisa guno Safina kwobodde tandika okutegeeza Uganda nti Rahuma yeetaaga obuyambi katuuse Uganda. Mami takola bo bano abadde mu ddwaliro nti pampers we ziri, ebyokulya weebiri eby'omu ddwaliro tekako Uganda bye babadde bamuleetera mu kaseera ke twamuzuuliddemu. Njagala weeyongera okukubira abantu omulanga obategeeze nti gundi Rahuma yazeeyo ewaka, mami talina buyambi bulungi. Rahuma yali yakajja ku kyeyo nga yakamala yakolako just omwezi gumu n'ennaku n'afuna obuzibu bw'abadde yafuna essaawa zino. Thank you so much my gifter. Thank you so much Rashid. Thank you so much. So ngenda okutwala omukisa guno okukutegeeza Safina nti kyusaamu otandike okunnyonnyola abantu